butereevu mankomyewo okubeera nga ate mbongerayo ne bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala ebintu byatabuse mukwano gwange buli omu gy'oli wenyweze otherwise y'ensi kati gy'eraga tetumanyiiyo era tetumanyi ki kigenda mu maaso naye nga ye Kayima okusinziira Akatambi ke ngenda okubeera nga ate nkulekerako mu maaso kaawo munnange kikakasiddwa nti naye munnange yeegatta ku bali b'ebisiyaga mukwano gwange sigenda kwogera bingi okuggyako okubeera nga ate nkulekerako akatambi ako mwawolereza abali b'ebisiyaga era munnaye ye ng'agamba nti nabo munnange beetaaga eddembe era ayongerezaako ng'agamba mbu teri muntu nti omuntu yenna omusiyazi azaalibwa nga musiyazi kwegamba tekiva buvi mu bbanga nti omuntu akuze n'atandika kusiyaga wabula mbu aviira ddala mu lubuto lw'embu ye nga bamuzadde musiyazi ekintu nno nze nga nze kyesikkiriziganyizza nakyo kubanga nze manyi nti waliwo ensonga nnyingi nnyo waaki abantu bano eno beegatta mu kulya ebisiyaga nga n'ekisookera ddala zi ssente abantu baagala nnyo ssente ku mulembe guno nti zitandise n'okubeera nga zibakozesa ebitasaano linagamba bannange gundi yaŋŋambye nti wenneegatta mu basiyazi agenda kumpa ssente weziti n'abiyingira olwa ssente abalala babiyingiramu olw'ensonga nti beetaaga butuuze naddala mu nsi ezo ennene tulabye abantu bangi abagenda mu ezo ensinga UK America nga kyokka ekisobola okubakuumirayo kwe kubeera nga ate bakola ki beegatta ku bisiyaga mukwano gwange era ng'oli kalangirira nti muli wa bisiyaga empapula aba agenda zifunirawo mu bunnambiro n'ebintu ebirala bingi nnyo okuli n'okubeera nga ebigulupu abaana bye bayingira oli ne yeegatta mu kigulupu ky'abawala basiyazi naye mpolampola agenda ayiga emize egyo bayeegase ku bavubuka basiyazi naye mpolampola munnange agenda ayiga emize egyo so nze nga nze sikkiriziganya nakyakubeera ng'omuntu mbu azaalibwa musiyazi zaala omwana wo mbu ye n'akula nga musiyazi ekyo tekisoboka wabula engeri gy'azzaakula n'okwegombagomba ennyo n'abantu bazaabeera nabo naawe engeri gy'omuyisizaamu awaka we mubeera basiyazi kyansi nnyingi nnyo nti n'oyo omwana munnange agenda kula nga musiyazi so omuzadde wena teweeraliikira nti nange munnaye nnyinza ozzaala omusiyazi no ekyo tekisoboka omwana akula bukuzi engeri gy'akuzeemu ye mufuula omusiyazi wabula omwana tazaalibwa nga musiyazi ekyo mikwano gyange nsaba mukikkirize era nsaba mukitegeere bulungi nnyo nsonga nnyingi nnyo naawe z'omanyi ezireetera abantu okubeera nga bakola ki nga bayingira ate mu nsonga zino ez'okulya ebisiyaga ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Kayima naawe obeeko mukwano gwange ky'otubuulira ku nsonga zino naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala Katonda atusaasire goodbye for now toseetuka nkomawo ate n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. My name is Kayima. I'm from Uganda. So, my question today regarding the interview, regarding the beautiful words from you people. Yes, you mentioned, by the way, we are very lucky that at the end of the day, we are free. We got an opportunity to be in the UK where we can express ourselves and everything. And regarding or considering all the issues raised by our brother and sister from Ghana, it seems there is no hope for people back at home because they said nothing can be done. Everything is politicized. So how about an innocent? By the way, the issue is they are very innocent. Yeah. Very, very innocent. And this is what a straight man is not going, a homophobic is not going to understand this. A person is born gay. Really. A person is born gay. So how about that innocent boy or girl that is born gay, an innocent lesbian, a young boy or a young girl out there in Africa? If you say nothing can be done about their situation, they cannot express themselves because they fear persecution, isn't there any hope? Isn't there any hope really for them? We are the lucky ones here. Everybody here is very lucky. How about them? Is there hope? There should be hope. There should be hope. Yeah. Yes, there should be hope. And the hope is we as people who have got an opportunity to be open as the lucky gay and lesbian men and women, we have to do something about it. How do we express it? Let's not forget our culture. Let's not forget our morals. Let's fight in peace. And
let's stop categorizing being gay, or let's stop squeezing examples of being gay with immorality. Being gay is not about sex. It's not about sex. You know, love is love. And by the way, we've got a lot of gay people out there that are in a relationship and they have spent months and months without having sex. Yeah. So let's stop categorizing gay, you know, like LGBT, or, you know, people in gay relationships with sex. Let's stop bringing... Sex is not immorality. It's a beautiful thing. I love sex. Everybody loves sex. But let's stop categorizing gay and all the people that think that they are fighting for the rights of gay people. It's not about sex. Some of us, we are in love. You know, I'm not. I'm single. I'm single, but I mean, like, I've been in a relationship before where it's not about sex. So this is the only way we're going to help our brothers and sisters. Let's stop categorizing or, you know, bringing out issues of LGBT, squeezing it with sex, you know, walking naked. If I come and talk about, you know, gay, I don't have to skip the sex beat of it, you know. So we can always do that. And that is the only way a person or a homophobic is going to sit down and listen to. It's very hard to convince a homophobic person, but that's the only way we are going to win. At least whatever we are discussing is going to be grasped by people. That's in case we don't squeeze being gay with immorality or sexual intercourse. And then, of course, relationships, love and everything, sometimes they walk in line with sex, but at the end of the day, I don't think those are bedroom issues. Nobody's supposed to. That's where the problem is. That's where very many Africans are not listening to us. Homophobics are not listening to us because of that issue. It's all right. Thank you very much, Atta. You're welcome. What Atta has just said